Like, don't stop. Yeah, he fell from the building, Kayogera. Yes. Then waliwo Joanne from South Sudan. Omuyimbi King Saha ku lunaku olw'amazaalibwa ge asazeewo okubeera nga aga celebratingirako esayidi eno nga visitingako munnange ate Bakateyamba wali munnange ate e Nalukolongo wali Mapeera Bakateyamba home yabadde nga yatuuseyo dda byengenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo olabe munnange ate ekibaddeyo esayidi eri. Oh my god, bambi bitambwidde ddala bulungi nnyo. Kakati nno ku sayidi y'emu Shiba bamufudde munnange ate ambassador wali munnange ate ku actually bakola ziwingi ngenda kubeera nga mbikutuusako ko maaso awo. Kakasa nti nno osubscribingako saate nokulakinga video bampita Geminati kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulakinga video olakingeko saate nokusubscribinga. Kakati nno mu byonna kansuke nkutegeeze nti nno King Saha nga celebratinga munnange ate amazaalibwa ge asazeewo okubeera nga addizaako ko ku bafaanizi be naye nno bafaanizi be bano bo babadde munnange ate abisitinze babadde munnange ate Bakateyamba wali kiyite munnange ate Mapeera Bakateyamba wali muganda wange e Nalukolongo. Oh my god, yonna gye biggweredde actually kansooke ndabe embeera nga bwebadde munnange ate mu katambi. Mukulu John. Yes. Mukulu like, don't stop. Yeah, he fell from the building, Kayogera. Yes. Then waliwo Joanne from South Sudan. Yeah, Kayogera, but she's happy to see you. Then there is this one, John from South Sudan. You okay? When I come back, I'm from Sudan. So my Sudan is fighting the enemy. Rufus there from. Happy birthday, dear King. Happy birthday, dear King. Happy birthday, dear King. Happy birthday, dear King. To you, happy birthday, dear King. Asazeewo okubeera nga celebratinga munnange ate amazaalibwa gano ku lunaku luno esayidi eno nabo n'asobola okubeera nga abavisitinzeko munnange ate Bakateyamba baganda baffe esayidi eyo asobodde okubeera nga abawadde ebintu. Asobodde okubeera nga abeetikkira munnange ate ebintu era nga bw'olabye munnange ate mu katambi nga bwe kitambudde. Ku sayidi y'emu bannange Shiba kalungi nkugambye ali bulala nnyo nga bw'okiwulya bannange omukyala aliko figa. Oh my god, sigenda kubeera nga njogera bingi naye okusinziira wali nga embeera bw'ebadde wali mu katambi omukyala ono bamufudde munnange ate ambassador wali ne baggayi bano abakola munnange ate ziwingi wing up muganda wange wali era nga bwogezako okulaba omukyala Shiba kalungi abadde alina message eri munnange ate gy'abadde aweereza munnange ate abawagizi be wali mu katambi. Looking at the latest brand ambassador, Howick Hub. I'm joining the team at Howick Hub as a brand ambassador. I can't wait to see you. Tugenda kubeera nga wano nga tulinayo days at discount nga tubasalirako anti nze nzija ne discounts. Kati nkuwa discount esooka nga nakayingirawo nga wonagamba mwerettiza omuntu nakolerawo enguudo kati nze kezize kambaweerewo discount. There is a launching a new branch in Ntinda eno yennyini gye ndimu ate kwolwo olunaku nze kennyini nze mami nga ba discount. Guess what? Not 10%, not 20, not 30, 40% nazze ne discount kubanga nze abakyala nkimanyi tulina ebintu bingi ebikola, tulina ebizigo, tulina abaana, tulina abanange so much kati batuwa discount nzize nayo mbagambye code Shiba
the day we launch our branch in Ntinda tugenda kola launching nga tulina ka cocktail tunywamu ffenna twekuba ku bifaananyi meet and greet onyumizeeko omwana wa ali atya kunyumizeeko Amira ali atya biki ebimusumbuwa ku mwaka nsuubire ki nga bwe tunyumya ngenda wootereka wiigi 40% off enviri we ziba za $20 mbanzi kuguzizza ku 12 ngo savings emitwalo gyo 8 emitwalo ate egyo 8 nga digenze muva ewalala oba mu ngoye ez'abaana kyonna kyonna kyekiri oba mu skin. Please see you guys 13th. Can't wait to see you. Naye nange ono baby girl ono ndabika njagenda naye ku 40%. bwe kityo nno munnanga ate bwe kitambudde nkugambye abadde ayaka kye bayita okwaka era nga bwogeza ku munnanga ate okulaba mu katambi bwe nti nno munnanga ate bwe nkoze wali ku King Saha Shiba Kalungi wano esaidi kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulakinga video.